mbadde nsaba nnina eddwaliro lye njagala onoonyerezeeko. Eddwaliro eryo liri Luzira. Bw'olinnya takisi n'oviiramu e Luzira Boodoogi ng'ama ngenda ku ddwaliro ly'abakyala, baliyita ddwaliro ly'abakyala. Eddwaliro eryo lirina ba ejenti ekibuga Kampala kyonna, Uganda yonna, buli kanyomero ka Uganda. Abagenda banoonya abaana ab'obuwala abali mu myaka kutandikira na 16 mpaka ku myaka 25 tebaagala kusukkawo. Omulimu gwe babakozesa gwe guliwo. Babagulako amagi, tebakukaka, babagulako amagi. Olutuukayo buli giri oba obaguziza baligula emitwalo 80. Ati bakugamba bw'ogenda mu piriyodi olunaku ng'otubuulira olunaku lw'ovaamu ng'era otubuulira nti navudde mukolo olw'ovaamu ng'olinnya ng'ogenda ku ddwaliro eryo. Bakkuba empiso mu kkundi ne mu lubuto wansi w'ekkundi. Ne babala nti kati okuva lwavudde mu piriyodi ennaku bwe ziti aba afuna olubuto. Kati ne bakuyita n'ogendayo ne bakutwala mu fiyeta bakusannyalaza ne bakuba kalifomu ena nga tola ne bakusokoolamu amagi. Simanyi oba bakuggyamu amagi ameka kuba empiso ze bakkuba simanyi magi ameka ge zisendeza. Ne bakuwa ekinaana kyo n'ogenda. Kwe okuli obujjanjabi bw'ebyo process gye baba bakuyisizaamu oba olumizibwa mu lubuto. Okwo kwe kuli obujjanjabi ku kinaana kyo. Buli lw'ojja bakuwa transport n'ekyokulya. Naye amagi ago gye bagatwala gye simanyi. Era bwe bagakuggyamu ne gawaka bulungi n'omwezi oguddako nga bakkubira jangu neera tugule otuguze amagi go gakoze bulungi. Kati basisa bange 3 abaagatundayo. Kati nze ngenda okutuukayo omukazi yayimirira n'antunuulira. N'aŋŋamba kyuka ne nkyuka. N'aŋŋamba omugongo gwo mugazi bulungi, ekiwato kyo kigazi bulungi, oli mukazi mugimu. Gwe twagala otukolera obwa sologeeti. Gwe togenda kutuguza magi, twagala otukolera obwa sologeeti ng'omwana oyo bw'omukuza mu lubuto lw'emyezi 9 bwe tumukugjamu tukuwe miliyoni 17 ku 18. Naye nga bifo olubuto olwo kasita lukwata ne bakuteekamu amaziga bwe ne lukwata bwe kapaba, buli mwezi bakuwe miliyoni. Wabula nga bagamba biba wakati wo nabo tolina gamba muntu wo yenna. Bwe kityo bwe kiri. Kati bakuggyako endwadde zonna ne bakukakasa nti oli mulamu ne bakutandika era oluva mu piriyodi ng'ogenda. Nali dirungiguze nga ngenda kukola ki? Weewaayo mbakuliza olubuto bampe emiliyoni zange 17 ng'ate buli mwezi bampa emiliyoni erabirira abeewange kubanga sikola mulimu na gumu. Oba tebanzikiriza kukola mulimu na gumu olubuto lwabwe mbusobole obutavaamu. Era nga bwe luweza emyezi 4 nga bakuwambirayo mu ddwaliro ewamwe ewuovaayo n'obeerera ddala ewaabwe mu ddwaliro lyabwe okumala egyo emyezi 6 olubuto we lutuukira okukola ki? Okuzaala. Oluluzaala nga bakuwa miliyoni 17. Jjukira wali buli mwezi babadde bakuwa miliyoni amwawukana nga babi gwe wejjanjaba kwezo. Naye ekyantiisa era singa siri Saudi nali ngenda Saudi kukola ezo ssente. Nali ngenda kukola ku ezo ssente era lwaki ngenda Saudi. Ekyantiisa baŋŋamba wabula bwe lukula tokkirizibwa dduzaala. Ne mbagamba nze nzaala bulungi nakazaala abaana 3 mbazaalira nawaka sigenda na mu ddwaliro. Olutema lwaliisa olubuto lunkutte ku ssaawa nga 2 zigenda owera 2 n'eddakiika nga 20 nga mmaze okuzaala. Ne mbagamba lwaki mba simuzaala nti amateeka ga wano tulina mu kulongoosa mbulongoosa. Ekyokubiri oluba olubuto olukula wano mu pulosesi y'okussa mu sikaani tulabe enkula yaalwo tokkirizibwa kutunula mu lubuto olwo ku sikaani kulaba kikyositudde mu lubuto oba mulenzi oba muwala. Of which means basobola okukubamu amagi nga 10 n'okuza abaana 10 mu lubuto lwo. Kirabika ki kikuwambisa okubeera mu ddwaliro wali nga luwezezza emyezi 6. Basobole okumaneginga bulungi abaana baabwe bakkirizibwa kutunula ku sikaani kulaba by'olina mu lubuto era bateekawo olutimbe. Tokkirizibwa kusindika mwana oyo. Bayina mu kulongoosa mbulongoosa. Olumala okulongoosa bo babala ennaku zaabwe nti kati olukuze nga bakulongoosa nga bakwasa oludda engulu nga bakwasa miliyoni 17 ng'odda ewammwe.
wabula togamba bafamire yo togamba baluganda lwo. Ekyo kyokka kyekyantiisa ne ŋŋamba ne mugamba ab'effamire yange ne mugamba ab'eŋŋanda zange bwenfiira eno ye ekyokubiri nze asobole okusindika abaana lwaki ŋŋenda ku biso nfune obuvune obw'olubeerera mbu lwa miliyoni 17. Natiirawo ne ŋŋamba kooti kankwate kkubo ŋŋende ku internal affair nnoonye passport ŋŋende ku ddungu njiribe naye ku mbuzi y'Omuwarabu naye nga temuntaddeeko bivune. Naye eddwaliro eryo neebuuza abaana abo babateekawa, amagi ge bagula mu baana bagateekawa, era eyo enkwaso gye bagakubako okuwaka bagijja kirabika oba n'abaana ab'obulenzi babatwala kubanga nalabayo baabuwala bokka nga be bajjamu enkwaso. Naye ng'eddwaliro eryo liri luzira baliyita eddwaliro ly'abakyala. Kaboda kakutwalirawo 1000 wakaba kakubbye nnyo 2000 naye liri mu kikomera kiwanvu okuva ku boda weekuteeka okwambuka otuuka ku ddwaliro kumpi otambula kisaawe kya mupiira kirambe okutuuka ku ddwaliro. Liri munda toyinza namanya nti weeriri. Naye siritegeera mbadde nsaba gwe alina intelligence olinoonyerezeeko amagi ge batujjamu n'abo abantu ababakuliza obwa sologeeti nga tolina gamba famire yo tolina tegeeza muntu woyenna era bakubuuliriza nnyo oyina maama oyina taata oyina abaana bwe baba nga babikuzuddeko nga byonna tobiyina nga toyina ng'oyina abaana oba maama oba taata gwe tobakolera tebakolako kubanga baba balaba nga tojja bagasa nga ojja kubaako abakunoonya. Wabula obagamba siina baana maama wange yafaayo nga bakuteerawo mu kyuma nga bakkebera endwadde gwego baba bakwetaagira ddala. Bano ab'eŋŋanda balala nga bagamba tolina tegeeza n'omu kyesitegeera abantu abo babateekawo. N'onsonyiwa audio ziwanvuyeemu naye nga nsaba onoonyereze ku ddwaliro eryo. Ekirala kye nnyongera ku mboozi eyo Mr. Asimwe abasinga okuliddukanyaamu eddwaliro eryo boosi waabwe ow'oku ntiko Bannalwanda bonna. Kati bano abasawo be bakozesa okutussa mu sikaani okutuggyako emisaayi kuba banteeka mu sikaani ne bansonseka kakamera munda mu bukyala ne baŋŋamba nabaana w'omugazi bulungi oli mukyala mugimu olina omugongo omugazi olubuto lw'olugazi gw'ojja kutukolera tetwagala gwe togenda tuguza magi twagala okole ki gw'otukolera obwa sologeeti. Nange nali nzikiriza olw'omusimbi ogwo naye kasaba ŋŋamba ebintu by'okunnongoosa nga babansikamu busisi naye ntya ne ŋŋamba nedda kagende nfafaagane n'Omuwarabu. Eddwaliro eryo abasinga okulikoleramu eddwaliro eryo Abannalwanda be baboosi bali ab'oku ntikko. Abasawo Banankole be basinga okutukozesa. Mwalimu n'omuwala omusoga baamuyitanga Esther naye abasawo Banankole. Kati abafeffetta okunoonya abaana Bakiga kuba oyo omukyala buli bonna yajjanga omwo mukyengera mu Busega ng'atuwenja yalinga Mukiga ogenda owulira ne baakubira gw'ofunyeeyo bameka nga bonna boogera Lukiga. Twagamba ne buli bwe bakutwalayo bakuwa transport ekyokulya ne bw'oba ovudde Embalala bakuwa transport akuze Embalala n'akukomyawo n'ekyokulya kasita mutandika obbawa. Era baganda bange basatu baatundayo amagi ag'omu ne gabasala ne gatawaka bamugamba gwe todda agago gaaganya okuwaka. Ababiri bo nga buli mwezi babazayo paka nabo olwo baabikowa nga bafuna obuvune munda mu lubuto ne bataddayo. Naye neebuuza abaana abo babateekawa na buli kati